Live and direct oli ku vast range gwe sebo banya batulaba josinziro kubango tu watching. Thank you so much for being a part of this family. Nyongera okutegeeza nti olina kukola kintu kimu subscribinga ate osobola okubanga obeera naffe ebbanga lyonna. Now Baryomunsi ne Muhoozi Kainerugaba amazima go tekyaliko kweka, tebakyalima kambugu, tebakyasobola kutuula mu kifo kyekimu oba mu room yemu ne bateesa. Baryomunsi ne Muhoozi bonna bayina posts ez'amaanyi mu ggwanga Uganda. Baryomunsi Minister wa ICT and National Guidance, Muhoozi Kainerugaba CDF wa Uganda, Chief of Defense Forces we ggwanga Uganda. These are all big people in this country Uganda. Naye waliwo embeera eyatuukawo ebaletedde okubanga beeyuzayuza ku mitimbagano. Many of us tuyinza okuba tumanyiko a bit, but of course abasinga temumanyi nsonga lwaki Baryomunsi ne Muhoozi Kainerugaba beeyuzayuza otuuka ku extent eyeweebula ku mitimbagano. But of course some of the people abamanyi basazeewo okuvaayo batubuulire ekinyusa ekiri emabega w'olutalo lwa Baryomunsi ne Muhoozi Kainerugaba byenkuleetedde waneeno. Make sure you subscribe, tapping a bell ate katukomewo after this. Ye musajja wattu ayagira bino bya communication protocol kakati yesanga mu kattu katya ye information minister formally and officially and by appointment. Information minister. Era oyo wa information is responsible for the public and media relations and is supposed to lay strategies regarding propaganda and damage control. And the arm with which he has to work is the media center, now having Alan Kasujja, and will appear on Capital Gang with good English from England, combining it with the one accent he got from the New York. He will come mentioning water like water. I want to have some water. The internet will become internet. Byonna n'amala byogera. Bw'amala byogera omukutu ogulina bulutiki ku X ne gugamba kenkwata ku Kyagulanyi nja mulira kawunga. Baryomunsi n'agamba bannange tutereeza muyiwa. Tutereeza muyiwa. Kati nze byebufuzi mbeera wano kukalebwe n'empuliriza nga n'ebyobufuzi bibi nnyo. Kati gwe sooka olowooze ku ekyo kyokka nga you want to remove a dictator. Look at a scenario. Look at a scenario. Ng'oli ku stage ya Kabanje. Bali b'okabanje ne banga okwekuba ebigo. Tomanyira, nange tomanyira. Njako okuba omuggo. Njakusama. Abo bokyakababanjiza. Obokyababanjiza. Bo ne bakwesooka. Ng'ate gw'ogamba nti bane kuba wali nabagambye nti kakuume Kabanje. Okakuuma ekyali awo abaali e Uganda mumanyi. Okabanja kukuwa amazima gali nti nyina ekintu ekirala kye ntera okugamba. I'm only talking to people who are amateurs of politics like I am. How come njagala kunoonya emabega wa Twitter account eyo lwaki Twitter eyogera nnyo okusinga omuntu? Kisawo vuga. Mu byobufuzi ekyo nakyo gye kiri. Jeno Muhoozi Kainerugaba Luwalo etabera. Tato bado ya kunyambaza mudali yes. Nchuke mutata. Tata tulina okwekubya ekifaananyi kye nzire side ki.
eno weti abamulokole nga ku mmanda agenda mu ggulu. Nalabye bannamawulire nga bawandiise nti General Muhoozi Kayingo gaba basinkana Baryomunsi ne watabaawo kibaawo. Ebyobufuzi bwe bituuka ku leve eyo obwedda nkugattiramu n'ebyobufuzi by'endongo yaffe. Ti ebyobufuzi by'endongo yaffe, for example, ngenda kumala nkomewaawo. Bw'olaba nti Kenzo afuuse president wa federation, Bebe Cool ali mu finance, manya ne bonna bazze, definitely you know tebajja kuwangaala bonna. And you don't expect me such Semakola to be there. Kati ffe ebyobufuzi by'endongo tuba tubimanyi otajja kubaawo. Chameleon ajja kubeera mwazanyi because Chameleon abeera gundi ali flexible mu bubble yonna ebeerawo. Ebyamu ebyokulembeza bisobola Kenzo saakuviiramu n'ofuuka federation that is Chameleon. Ye bwe mu microphone akuwe owulire. Kati n'ebyobufuzi bino nze byengezezaako myaka 5 okwe-interestingamu. Nkimanyi nti ekimu ku bitusumbuwa mu Africa ne mu Uganda in particular tuli bako impunity esusse ebikitu bingi, but bw'omala okusangula amaziga ffe tulina waliwo gye bayita Amazon Web Services. One time you mwalaba nga web services eyo yevunaanyizibwa okuwa service abantu ab'enjawulo, operating systems and applications, Snapchat n'abalala. At some point we went down and nemugamba Snapchat yavuddeko negundi yavuddeko, American Airlines ebiddeko. So ababeera mu control ababali ku server na biki bagamba if it gets down niba bakusomesa remain calm, be accurate, be punctual, work, take the next steps in regards to the values and the policies of Amazon. Kati byonna byozzaako ebyo olina okumanya tojja noga bannange bwe twali ku Sapienza awo bannange radio bwe yavangako transmitter omanyinja ngadduka n'ekidomola servers zivuddeko tiye A to Z waliwo A to Z. Abakozi bonna bagamba abana application yange evuddeko internet machine zonna zigetinze down. Mayinja yangu bannange mayinja nakuula mu kukebaawo abino balina bira era n'ozikuulamu wano IT manager ba engineers bakolaawo ne bakola code eraga nti kakati tulimanya mu emergency sigina email zigenda then bagamba okay they are going troubleshooting era they will give a frame bino byonna bwe binagwe ne bas era nikinenkiyigira nga omayinja ke baba agigyemu excite aba yagigyemu dda ne tukwata battery y'emmotoka ya probox ate negenda ku transmitter bannanga abalokole ffe twati mayinja engineer wange wa Sapienza mada mugambye dda probox libadde ntwala Naalongo mu bbanga nti Baalongo anaagendera ku boda kwata mangu oba battery tugipimye yenkana maanyi kini transmitter naso kakati bwe tumala okukimanya nti yes tuli bako tulina bye tuyize but waliwo facts. Nyine scenario endala ensanyuse nnyo ngenda kuddayo eri gye mwagala. Dr. Kano Kizza Besigye stood 2001, stood 2006, stood 11. Bwamala okuyimirira ne 16 yayimirira oba mulala yayimirira awo 16 yayimirira because njukira yetokagwa barabara Besigye nayingia koka pasi yako tunataka kifungo ffe kuluno tagenda kubeerawo ku Mande toka kwa barabara toa basi yako tunataka kifunguo kofe ku Mande tasobola kubaawo mama nnyo
terafa aidakereya kati Besigye ye waatuukira mu 2021 yali agamba nti Kyagulanyi teyeesimbawo naye yali amuwa report and evaluation olwo nkuzza ku kyokucomprehendinga oba programu eno mukama yagimpadde atya leero wamanja kujjanga live bwenti kati singa mbadde mbya nnyimba mukama ndowooza omwoyolera amumpadde ye yali tagamba Kyagulanyi that is my opinion yali tagamba nti Kyagulanyi teweesimba because mwamuvuma gwenga obadde weesimbawo bibikwabanga kiremesa munne yali amugamba tinze byenda byembirabye era kyovala nti ne ku mulundi guno yamuwadde akasente ye ng'ali mukomera namugamba ekintu kyongeze kati olwayo Kyagulanyi n'amala alaba William w'Obugalubindi n'envi ng'agamba asatu mu kumutwala ne Kyagulanyi asobola okuŋŋamba nkubuulira ekintu eki tiibu n'ekigambo buhabulwa mu kalulu muveeko ffe yatumenyeemenya amagulu ate n'akubira waggulu nnyo naye omwana byaba naye nze kankubulira ekintu kimu Uganda eyo nze nyina abaana betukola nabo mbanyumiza Uganda kale ekibola kiva Pakistan Afghanistan ekyo kisobola okulireetinga nange because ewaabe nabo balina ebizibu kyaŋŋamba mu ffe waffe ng'olumu tomanyi oba bw'okimya omugaati onaagutuuseeka nga bo mutekoze eki ani aŋŋamba Sweet Sophie manya natuuseyo ddi eno natuuseyo dda munange kakati Besigye 2021 n'atugamba omuntu yenna asobola okulowooza nti Museveni asobola okuvaako n'akalulu yemu ku nsobi z'ayinza okuba ng'akoze amazima tetwakicomprehendinga but it was a good move for Kyagulanyi also to exhaust those steps because singa teyazitaking amwanigambye nedda Kyagulanyi n'ajja mu 2021 bw'ajja mu 2021 ebyaliwo ne bibaawo ne tukomawo ku mulundi guno nze actually nkoze nnyo updates ku YouTube era nga microphone zange zimbeera wano nga bemesikoledde ku eno nkolera ku eno nga zibaawo zino zibaawo kamera nga nyina zino ziriwo eno bwe bateriiwo eyo zino bbiri zibaawo wano Williams broadcast nange Williams 2026 elections update nange Williams Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde Shema tebaageza bali bamugamba abadde ava Yerusale ne balyoka mukwata omwana ne bamuyuza ebbeere mbaddewo nga ngaba update 2026 elections 2020 era nze story za 2020 nazikomeza Kasalabe Kyagulanyi ng'ali mu motoka ng'ali bwayise nga kati zimbawaddeko zimala Kasajja ali mulamu because kati awo natuuse ekiseera nange sinagagoberera story ng'ensobedde nasooka ne mulabako ng'agamba nambooza amutegekera empuuta ne mulabako ku malaalo nenziramu ne mulaba awo ng'ali bwayise ayisaamu eggaali nga kati ono mulamu katudde wali Baryomunsi olwo wena bagambye mbwe dakiika 2 ngenda kyokka nkubye essaawa endala namba TikTok bwe naamala ngega live yo gye wakola ofunyemu $3 muli basiru ku YouTube awo manyi ssente zembandimu bano abandaba be banaku abaavu abazibu teri kamuli bawuliriza Yesu William wa Sapiensia bano olabyewo faaza yenna nga yenanyini license munange Honorable Baryomunsi formally ye akugambye nti amazima gali bwe gati ne bwe gati communication itambula bweti kabanda nga naye weenaale nagamba Baryomunsi nagamba no because in communication definitely the guy was like whatever communication is made on X should not be regarded as official communication from the government. And hey, I'm the information minister responsible for ICT. In other words, I am telling you that no one is responsible for official communication on behalf of government. You hear me? Kawa kapito ganga nti tunakusikiliza yeye. Kabanda nagamba, Faba Piero yu. Gwomanyiro mmanyi nti yaddako oba tunakitegeerako.
mwe muba mwebase tebampadde enkofiira olowooza ebaamu mmeka zensooka okubuuza obwemupya obumpa naye ezekusuuti ziba mmeka n'ezemmotoka neyanziza enkofiira munange mulokole njoka eno gye tuli ssaawa zizino 6 ogw'ekiro n'ekitundu naye neebasa emisana nimba nenyina ebintu ebimu byenkola nebinkoya and I was like let me do some live here and yes ng'omuntu nyweko neko ng'omuntu alina ssente ze kabanda aleese nakugambye olinako obanja akaluluko abakakutte beekuba ebigobolo ogwetta nogamba ne soke muveewo wansi mbadde ngamba nti byabakama kye yali agamba nga si kyenzikiriza bo ne bakulaga nti bali babula okwetta omusaayi guyikulukuta nze nga Nobert Mao nange njagala okujja kubwa speaker wa parliament gamba nange njagala nange bali omusi nange bembamba agati nsobola okujja bannange bali omusaze akoze damage control because we don't need Kyagulanyi. We wanted him and needed him for security purposes. We have ability and all the capacity to get him. We don't have any security personnel or agency at his home. Following the Barbara Itungo Kyagulanyi is like bannange. Pie. Omusajja yazze wano n'akola bw'ati n'akuba munne n'amukuba omuggo ko bannabbanja tekisoboka kati jjukira babayambibwako bali abamira teepu aba ku TikTok bannaye bawaayiriza tekisoboka y'omukazi muzanyi wa firimu gwe nagambire nti ze story kati zannemye Itungo bambi amalotunyumira olugero lwe abamu ne bagamba iyo firimu biki n'aba government nga bamaze okuga it cannot happen mama nyabo Twitter surprise ekifaananyi kya babi hiikyo ng'omusirikale ayimiridde waali era ojja okyegendereze nti ebbanga lyonna amawulire agabadde okuva ku kalulu tubadde ku Kyagulanyi Mpuuta na General Muhoozi tewabaddeewo nnyo pressure ku General Museveni era sirowooza nti alina pressure gy'awulira muli kyemmanyira beekubira ni General Salim Sale mwana we waabareeba gye nti ye mwana tukamutendeka gye anduru mwenda n'atyping ekintu WhatsApp atika Twitter awo n'abatabula obwongo nagundi mugaire ogatawo Muhoozi mugatteko ku ssimu Muhoozi ne bamugattako mwana we ekintu watabura mwenda mwebaza ekintu kyakora ku Twitter banaye ayina bwe yawanditse wano nateekayo ekifaananyi kya babi ati ffe nga tutandika concentration okulwanagana ne Twitter handle because twaki abantu balwanagana nayo because byetypinga biba n'obutuufu bwabyo babi agamba yalumbiddwa ate onafulumiza ekifaananyi agamba ffe tumulina eri mannya with verified however with political science and psychology 20-30 years from now osobola okulaba nga baparedinze omuntu nga bamutaddeko omusango gw'okuba nti yali avunaanyizibwa ku Twitter eyo nti bo tebagimanyiiko nti tumuzudde wuuno tubadde tumunoonya ensonga kitubadde tumunyiga tife tubadde tumanyi General Muhoozi kanitendo bujjo tumunoonya yakwata amannya gange n'afuna ne verification badge tinze waliwo nbuliddeko vabale nga mbyogera nkugambye General Muhoozi kalina olagaba olutuuka mu bantu akola bwati we as the army we have done abeera n'ebintu bye kati mwe ne mudde eyo waalaba asoma kapapula yoyo bannaye because ekyo nakyo
ye ng'omuntu kiba kimukolera talina kyajja kusobola ogenda okugatta ng'abantu babiri tebafaanagana Twitter tefaanagana na human being nga ngamba mukama waayi ekisooka ebintu ebyo by'okusaagirira ku Twitter biwotalinga down story ya Bobi songa eri serious ng'abantu bagivaako nga badda ku lutalo lwa Kabanda ne Baryomunsi nga tuva ku ebyo nga Twitter ya erimanya ga Muhoozi Kayine Rugaba ngitandika okulwanagana n'omuntu gwe bayita Baryomunsi wetuli olwaleero mu Uganda amasannyalaze gavaako obutunda mu fridge z'abantu ne bufa n'amata ne gafa bizinensi neggwawo mu Uganda abantu bagenda kuzza abaana ku ssomero nga n'abamu tebanafuna school gundi certificate z'abaana ba P7 because baabuzaayo $5,500 amasomero gaazikutte paka kati waliwo abantu nga tebanategeera results z'abaana ba P7 ng'Emitwalo 5 gibabuza egy'essomero mu Uganda bannabyabufuzi nga bakuba kampeni gye baayita waliyo abantu abaakwatibwanga ku misango egy'enjawulo egyabateekebwako paka kati nga bali mu makomera kibuuzo kiri nti ekisobola okugaana Zambaali okufuna ez'emmotoka William oba ggwe nti nga siera nange nzijjawo lwaki kitandikira ku nze kuba ne Kayemba Solo yazitwala ne Hildaman ne Jerufe Lutaaya gwe babagambye singa eggwanga liba lyagala kgenda mu maaso eggwanga lyagala kgenda mu maaso lisobola okukwata miliyoni 3 mu meka ziwa abantu bagule emmotoka kale kankole bwe nti mukulu Lutamaguzi with due respect agamaze gayandika kabya singa yabadde awangudde ngira bwempa n'amagezi buli muntu yenna gwe balangiridde kanyonyi kaffe gy'olicce that is bw'oba oyagala okugazetingibwa n'okulayira Lwaki kiyamba gwe ebyobufuzi bya Africa reality oluusi temanyi ku address tetumanyi bwe baja addressing Yoweri International nyina omusajja gwenkana naye w'Ebungereza eyo mukulu wange ayogera ebintu by'amagezi nnyo amanyi okujja n'ambulira ebyafaayo bya Bungereza abe biki ne mugamba nze nga amacha mu byobufuzi ali mu bitunuulira emyaka 5 egiyise nga ntwala n'obudde n'ensoma ekitabo n'enkifiirako ndaba documentary n'entoleze waliwo ne gundi documentary bayita State House Politics olwaleero nga bwe mbagambye nti NRM tesobola kureversinga kintu kyogeddwa gyali musale mukulwa Tanga Odoyi kulwa Todwongo Butodwongo agambye tende eweebwe gundi contract y'oluguudo lwawa nga bwe twali tutuuse wano ku Kattabanyanya ku muggo ogugatta Ngoma nnene ne mu Tabakayembe kozi ye yali luddawa kuba awo waliwo ensiitaano y'Abanyanya ensonga waliwo n'ekinnya omuli obuwanga bw'abantu kati Todongo bwe twali tuvudde Egombe Kibibi Kiriri Butambala alyeri Mpenja Buyinja Butole Mutaba then awo mu Kattabanyanya ebbanga lye twamalawo awo kozi Todongo yali aliddawa tinali ndi Kotido nti era weekuumire nnyo Kotido kidda ku kiri nti political party NRM National Unity Platform PISA nti zekola etya ziba ceremonial nga njegereza bwa meya
bwe kituuka NUP okukola decisions eziri hash okugamba nti Zahara Luyirika agende wano Malende asigale wano, NUP ceases to operate. Core team deep state ekiyingiramu sajja bebitengi ne bajja. Lubongo yanayambala ekitengi kye, Ssenyonyi nayambala ekitengi kye, Bobi Wine nayambala ekitengi kye, Katana nayambala ekitengi kye, ne bayingira Daka room peni ne baziteeka wano. Nti baagala ono bwe kimanyi nti singa tetumuwa Mityana tumufiirwa ntumufiirwe, baagala omuwoba wadde mpuuga. Ssenyonyi ogamba ki? Nti ethically omuntu tetwandi mummye lwa president ya friend nti kati gwe olabika okyalimu NTV mungi, nze nga Katana kankubuulire nti amuleke nze wa Cambridge nze mba munyonyola omwana wa Bonyoro nyowe nkanankani Lubongoya kankubuulire ensobi gy'oyinza okukola n'owa baagala wano n'awangula amaanyi gagenda okwogeza nga atuuse eri kajja maliza gamukasemu DF asalire eddiiro n'etteeka balisobola odyusuusiza betete. Okay, tukikiriza baagala tafuna. Mu bufunze tuteekewo sitanti Mityana tumufiiriddwa ne beekuba ne mu ngalo. Deep state olubeekola. Kakati Alan Sewanyana mazima mulwadde juzi wamwogeza n'ebigamba awo n'agamba gundi yabagamba nga bw'ati musajja watabadde loyo nnyo ne ku ssente zasondebwa yasonda nanti era tomuwa. Lwaki tomuwa? ABCD biti nti okay, Mityana onamufiirwa nti nedda tujja kuzannya waawo. Kati kana akakiiko k'ebyokulonda kambala egganduula, I'm telling you, kale wadde mwatati mwagala biwulira, that's the fact. Ne bwemba nze nga nze Kyagulanyi nga nze bana basajja bebitengi ba Joe Ssenyonyi, they have to influence the kakiiko kabyakulonda. Nange wawulira bemwezo bwagamba Kyagulanyi bwe yamuyita n'amugamba yesimbe ku bwa meeya. Kati wanakoga naye kakati Luyirika bwe tubadde buli bwe tugenda ku mukolo gw'obusiraamu Luyirika bansobedde ne Malende because nali mmanyi tebajja kubeera aggressive nga manyi kijja kunyanguyira. Ekirala okujjanjabibwa kwa Malende kwagenda ne kuggwa mu kiseera ekizibu. Tulowooza okudda mu byakkaadi Malende n'alyoka agamba surprise nkomyewo. Kuba twali tumanyi nti Luyirika agira naye kati tukoze ekyo because bwe tugenda mu busiraamu abaana bano bambala eggamesi ne bateekako